Bagamba ebiwombo byebino bene leka mbiteeke mu luyimba njagala lukunyigwa omutima wonna woli Katonda kutukuumire kwagala kuno kungi kwe tulina gy'oli eyo tekulikyuka nedda tebuka ekweza abalabe kabaka kuba gwe mutebi okubaawo omunnange kutuwonya bingi eno kabibe ebiwundu bino ebinene bye tulina mitima gyaffe bwe tukulaba byonna nga biwona aliwa omwana wa Muteesa Luwangula aliwa mulabe aliwa mulabe aliwa bene ndage mulabe aliwa omwana wa Muteesa Luwangula aliwa mulabe aliwa bene ndage mulabe obukumu bwa kitaawo Muteesa bwennyini olina yalwana basajja bambi nga tasobulamu nga kibiri atulumba byali biwobe nakwasirana byebyettula Obuganda mukaaga mu mukaaga buli bwe nkubakuba obufaananyi ku byali awo omutima gwennyika kiwa mirembe waffe kumulizannira mbwengula nantawundolibwa ennyota y'okukulaba etuta bukajumbe eneemirembe gitubulaba olwawo okuboneka aliwa omwana wa Muteesa Luwangula aliwa mulabe aliwa bene ndage mulabe aliwa omwana wa Muteesa Luwangula aliwa mulabe aliwa bene ndage mulabe kabamba ggulu eyatonda ensi kabaka waffe muwa obulamu mwongere obukumi abalyolyombi badduke bagendere ddala ddala ekitiibwa ky'empologoma kubakuumwa nnyo ze sijja kubongota yenze musaanawo Presa Kenda Katonda kukuume ng'olamulensi eno aliwa omwana wa Muteesa Kayimba ka Ssaabasajja Kabaka wa Uganda oluvannyuma lw'Abaganda okufuna amawulire nti Kabaka waabwe yabuzibwawo gye buvuddeko ne babuuza bye kikwatako nga tebasobola kubinyonnyola Kayimba kasuffu nnyo babanja Kabaka waabwe beebuuza nti Kabaka waffe ali ludda wa oluvannyuma lw'okuwanjaga ennyo bafunye official statement okuva ewa ambasada wa Namibia eggwanga ery'Edamani n'ategeeza nti ekituufu Ssaabasajja Kabaka wa Uganda yali mu ggwanga lya Namibia naye alabirirwa mu ddwaliro ate era obulamu bwe nga budda mu mbeera ennungi naye ng'ebigambo byatandikira ku social media nga babyogebigambo ebyo byayogerwanga nga bagamba nti eyo birowoozi by'amalwa era ab'eggulama batuula ku bufoomu ne bakwata obusimu ne babwetunuzaamu naye nga bye boogera ebijjansa olwaleero amazima gavuddeyo nga ambasada yennyini akikakasa nti awo mutanda waffe ali mu ddwaliro ly'abatabufu b'emitwe kale ekiruuma ate kiswazi kubanga eddagala ly'obutabufu bw'emitwe bamukuba likube awo bennyini abamuli ku ssente tegeeza akayimba ku akanyufu aliwa bene ndage mulabe aliwa omwana wa Muteesa Luwangula aliwa mulabe aliwa bene ndage mulabe obukumu bwa kitaawo Muteesa bwennyini olina yalwana basajja bambi nga tasobulamu nga kibiri atulumba byali biwobe nakwasirana byebyettula Obuganda mukaaga mu mukaaga buli bwe nkubakuba obufaananyi ku byali awo omutima gwennyika kiwa mirembe waffe kumulizannira mbwengula nantawundolibwa ennyota y'okukulaba etuta bukajumbe eneemirembe gitubulaba olwawo okuboneka aliwa omwana wa Muteesa Luwangula
kabaka waffe muwa obulamu mwongere obukumi abalyolyombi badduke bagendere ddala